jatula kale ndaga nchosa Señor. Dana saka sagara Dana saka Kakanon terete mukwe Sichamu senguka alina Mukama ya alina byonna Oh sanyuse Nalayira ntindi wuwo Nachogeranga bulicho Era bwalicha mukama Bisanyuka okuba wuwo Oh sanyuse Yesu yana Yanchakaza Yayagana Asanyuse Nakuzona Sanyuse Yesu Sanyuse Oh Sinabe sanyu musanyuke kama chogarero Oh Yanchakaza Yayagana Sanyuse Nakuzona Sanyuse Yesu yanazakeri Sanyukira ekigambo kino Yesu mukama atwagala nnyo alina bingi ebisanyusa naye kisinga twese kale yimba njagala Chitalo Anjagala Ole Chisache Nakina Magala Wemanyorona Nemwera Vira Yesu Tandeka Kubula Tala Rampita Mangune Mweyo Naye
njagala nange mwayagaye yakamusi ogufiiririze okwagala kwamuleta ku muti Yesu atwagala ffe mwagazi anjagala anjagala nga kitalo kunjagala anjagala anjagala olw'ekisa kye nange era mwagala shima anjagala 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 nga kitalo kunjagala anjagala olw'ekisa kye nange era mwagala. kale baako ebigambo by'ogamba Mukama ebyokwagala yimusa eddoboozi lyo ombulire nga bw'omwagala ombulire nga bw'ekisa kyo bwe kiri eky'olubeerera yajja ku muti atufiirire ffe lwakwagala kwe singa tekwali kwagala okwo tetwandibadde ekyo kye tuli tumwebaza Mukama tukwebaza kabaka bakabaka tubaaniriza nnyo nate okusaba kuno okwolula makya ga leero okusoose okwa ngeri ng'eno tugenda kusoma mu Zabbuli ey'ekikumi Zabbuli ey'ekikumi abalina bayibuli z'Oluganda abatalina tujja kuwuliriza tujja kugoberera twebaza Mukama olw'akaseera kano twebaza kitaffe ataggwaawo atusobozesezza ekisa kye kingi era kyalubeerera tekyejjolokoka Zabbuli ey'ekikumi egamba nti mumutendereze Mukama mwe abayima mu ggulu mumutendereze mu bifo ebya waggulu mumutendereze mmwe bamalayika be bonna mumutendereze mmwe eggye lye lyonna mumutendereze mmwe enjuba n'omwezi mumutendereze mmwe emmunyeenye zonna ezaaka mumutendereze mmwe eggulu ly'eggulu nammwe amazzi agali waggulu w'eggulu bitendereze erinnya lya Mukama kubanga yalagira ne bitondebwa era yabinyweza okutuusa emirembe n'emirembe yateeka etteeka eritalidiba mumutendereze Mukama mwe abali mu nsi mmwe balukwata n'ebifo byonna eby'obuziba omuliro n'omuzira seruggi n'omukka omuyaga ogutuukiriza ekigambo kye ensozi n'obusozi bwonna emiti egibala n'emivule gyonna ensolo n'ente zonna ebyewalula n'ennyonyi ezibuuka bakabaka b'ensi n'amawanga gonna abalangira n'abalamuzi bonna ab'ensi abavubuka n'abawala abakadde n'abato batendereze erinnya lya Mukama lwaki kubanga erinnya lye yekka lyerigulumizibwa ekitiibwa kye kiri kungulu ku nsi ne ku ggulu era agulumizza ejjembe ery'abantu be ettendo ery'abatukuvu be bonna be baana ba Isirayiri abantu abamuli okumpi mumutendereze Mukama. Simanyi oba olina ensonga etendereza Mukama makya ga leero naye nze njirina kubanga mmanyi kikyampisizaamu wawanzije ne wawantuusizza ate nina essuubi wawajantwala kyetuba tuyimirira mu magulu gaffe tutendereze Mukama mu nnyimba entonotono naye mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu naye anatukola obulungi amakya ga leero. Haleluya, amen. kale mukube engalo tutendereze Mukama nga Zabbuli bwetulagidde obanga ensi n'eggulu n'ekire emisolo bisenda Mukama naffe katende Mukama. Yesu mulungi, 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 oh,
Solo conchagara, tendereza, hallelujah. Tendereza, solo conchagara, tendereza, hallelujah. Tendereza, solo conchagara, tendereza, hallelujah. Tendereza, solo conchagara, tendereza, hallelujah. Zozemo kwase Yesu yazisobora Yesu akumani totyo changu jali Entaro zozemo kwase Entaro zozemo kwase Lwachi Yesu yazisobora Yesu akumani totyo changu jali Entaro zozemo Oh, ebikula byabimu kwase Oh, yo yabisobora Twale kumusamba kubanga yabisobora Akumanyi totya Oh, abana b'abamu kwase Oh, yabisobora Urimu kama kubanga yabisobora Kuba toyisa kumalako Ekimuliro musana Ukabasukata Changu jali Entalo zozimu Oh, endwadde zozimu kwase Entalo zozimu kwase Oh, yo yazisobora Yesu yazisobora Oh, akumanyi Yesu akumanyi Totya Changu jali Entalo zozimu Oh, ebikula byabimu kwase
Haleluya. Tukwebaza Mukama kubanga gwomanyi buli ebitukwatako. Yimusa eddoboozi omugambe Mukama omanye ebinkwatako. Omanye ebinkwatako ebyo ebyabuziba era kw'obisobola. Kyemba mbikuleetera ku musaalaba gwa Yesu ku makya ga leero tuteeka obwetaavu bwaffe, ebitulemye byonna, ebitutawaanya byonna, ebitweraliikiriza byonna, kubanga ye yabisobola. Gwe ng'omwana w'omuntu tosobola kumalako wekka, naye gwe Katonda. Kyetuba tusaba Kabaka abakabaka oleete essuubi eddamu mu bulamu bwaffe amakya ga leero, nga tujjukira omusaayi gwe gwayiika Kalvario n'okuzuukirako okw'omuwendo. Mukama, tujja mu maaso go n'obwetoowaze Mukama, nga tusaba otukulembere mu buli mbeera yonna. Jangu obeere omusumba waffe omulungi, jangu obeere ekiddukiro kyaffe, jangu obeere amaanyi gaffe, jangu obeere omununuzi waffe, jangu Yesu Kabaka w'abakabaka. Tukwetaaga Yesu omulungi. Ishetwe ruhango mana, ruhango moyo. Oi, tuyimbire wamu ruhanga ishitwe, ruhanga ishitwe, ruhango mwana, ruhango moyo. Oi, ruhanga ishitwe, hallelujah.
wano maso g'amachaga leero gwe kagoli n'ekkubo kubanga yegwe ekkubo otwebembere yegwe mazima yegwe bulamu yegwe atagwawo yegwe kitappa w'ekitiibwa kitappa mukama otwebembere twalekitibwa n'ettendo gimusa mukama amachaga leero mugamba twalekitibwa kubanga kikyeka twalekitibwa n'ettendo gimusa mikono gyo mugamba twalekitibwa n'obuyinza twalekitibwa n'ettendo ekitiibwa kikyo twalekitibwa n'ettendo twala obuyinza mukama twala obuyinza n'ettendo ekitiibwa kikyo Thank you.
tossa kitiibwa kya Mukama mugamba osaanidde mugambe ekitiibwa wa muwendo teyankanika mugamba twala obuyinza bwonna osaanidde Mukama tukuwe ekitiibwa twala 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 Mukama mu bigambo byo mugambe nti twala ekitiibwa yogera ne Mukama kaakano twala ekitiibwa Yesu twala ekitiibwa n'ettendo twosaanidde ayi Mukama mugambe kaakano kyekiseera yesaawa nti twala ekitiibwa Mukama kubanga ekitiibwa kimugwana ekitiibwa muganda wange w'oluganda mugambe essaawa zino eddakiika eno titwala ekitiibwa titwala ettendo titwala amaanyi twala obuyinza mugulumiza mu bigambo byo omugambe nti twala ekitiibwa omugambe nti twala amatendo asaanidde omwana gw'endiga asaanidde aye ekikolo kya Yesu osaanidde ayi Yesu osaanidde bwe yafana azuukira osaanidde twala amatendo twala ekitiibwa twala obuyinza bwe yafana azuukira twala amatendo twala ekitiibwa bimusa emikono gyo mu bbanga ng'oweewaayo yimusa emikono gyo waggulu omugambe nti twala ekitiibwa omugambe nti twala amatendo as a sign of surrender wimusa emikono gy'omu bbanga omugambe nti ogwanira ekitiibwa ogambe nti ogwanira amatendo omugambe nti osaanidde bwe yafa n'azuukira bwe yawaayo obulamu bwo osaanidde bwe yafa ku lwaffe bw'ateeresa osaanidde Yesu osaanidde Mukama katumaze omusinza katugende mu maaso tumwebaze olwabo abantu abatwegasseeko tumwebaze olwa saavisi y'oluganda eno gye tutandise nga 4 Apuli 2021 genda mu maaso mwebaze Mukama olwabo oluganda abatwegasseeko weebale Yesu olw'ekisa kye ekingi weebale Yesu kubanga abantu batwegasseeko weebale nti leero tusobozesezza okubeera wano weebale Mukama genda mu maaso omwebaze mu bigambo byo omugambe nti weebale Yesu ayagala abamwebaza ayagala abamwebaza leka tuleme kubeera abantu basaba busabi naye ofunayo akaseera n'omugamba nti weebale Yesu n'omugamba nti weebale Mukama n'omugamba nti weebale nnyo Yesu weebale nnyo Mukama weebale nnyo Yesu tukwebaza Mukama weebale Yesu mwebaza olw'ekirabo eky'obulamu mwebaza olw'ekirabo eky'obulokozi
si lwa maanyi si lwa buyinza naye olw'ekigambo kyo. Mwebaze kubanga yakulokola, nti yakulondobayo mu bangi n'akulokola kubanga yali alina ekigendererwa eri obulamu bwo. Yakuggyayo mu bubbi, yakuggyayo mu busi, yakuggyayo mu bwenzi, yakuggyayo mu tamiiro, yakuggyayo n'akutuuza wamu n'abalangira, yakuggya mu bwavu obwali buwunya n'akutuuza wamu n'abalangira. Mwebaze webale Yesu, webale Yesu, webale Yesu. Akano tugenda okusabira eggwanga lyaffe, ebigenda mu maaso ffenna tubimanyi, state of the nation byonna tubimanyi. Kati musabe essaala kubanga ekigambo kya Katonda kigambye mu by'omu mirembe ekyokubiri 7:14 nti abantu bange abatuumiddwa erinnya lyange bwe banaafukamira ne basaba nange n'abawulira ne mbaddamu essaala zaabwe. Mukoowole ku lw'eggwanga lyaffe Uganda. Uganda y'ensi gye yatuwa. Uganda nsi nnungi, Uganda nsi nnungi. Tumukoowole ku lw'eggwanga lyaffe, atutaase obulogo, atutaase ebintu byonna ebigenda mu maaso, atutaase endwadde, atutaase okuyiwa omusaayi, atutaase ekiwamba abantu, atutaase okukwata abaana, atutaase Mukama, tutaase ayi Yesu, tutaase Mukama w'abakama, tutaase Mukama w'abakama, tutaase. Saasira omusaayi gw'omwana gw'endiga, tusaasire ogw'omusaayi oguyiika Mukama, tusaasire embuto eziggyibwamu buli lunaku, tusaasire abaana abasaddaakibwa buli lunaku, tusaasire ayi Yesu, saasire eggwanga lyaffe, tusaasire. Mukoowole Mukama ku lw'eggwanga lyaffe kubanga eggwanga lyaffe bwe libaamu emirembe naawe onaabeera n'emirembe mingi. Eggwanga lyaffe bwe linaabaamu emirembe naawe emirembe gyo ginaaba mingi. Kaakano genda eri Mukama omutegeeza ebibyo, mugambe ensonga zo kubanga agambye mu Isaaya nti mujje tuteese ffenna, mulete ensonga zammwe ennene, jangu oteese naye. Mugambe ekyo ekikuzitoowereddwa, mugambe ekyo ekikuzitooweredde omutima, ye anaakuwulira. Mugambe kubanga afaayo ku buli ekikwata ku bulamu bwo. Saawa zino mugambe, eno essaawa si yakutunulatunula, eno essaawa si yakubeeraawo. Mugambe genda eri kubanga yeye kitaffe, atuwulira bwe tukaaba, atuwulira bwe tumusaba, atuwulira bwe tukaabira erinnya lye, atuwulira. Mugambe Yesu, mugambe nti tukwetaaga, mugambe nti gabirira. Awabadde obulwadde wonya ayi Yesu, awabadde obwetaavu gabirira ayi Yesu, awabadde endwadde Mukama leka omusaayi gwo guwanyise DNA zaabwe, obutonde bwabwe Mukama. Wonya endwadde ayi Yesu, wonya endwadde ayi Yesu, yonya endwadde ayi Yesu, kubanga abajjanga gy'oli Mukama nga balina endwadde waziwonyanga ayi Yesu. Wonya endwadde z'abantu bo Mukama, gabirira ayi Yesu, gabirira abantu bo ayi Yesu. Byonna bye beetaaga, abeetaaga ensimbi zibawa Yesu, abeetaaga okusumulwa basumulule Yesu, abeetaaga okumanya leka bakumanya Yesu, mu linnya lya Yesu. Katonda omulungi ow'ekisa tukwebaziza, weebale kubanga bwe tukusaba otuwulira, weebale kubanga bwe tukukaabirira otuwulira, weebale kubanga watumanya nga tetutannatondebwa mu mbuto z'abannyaffe, n'ogamba nti ojja kutuwa pulaani ennungi eri obulamu bwaffe, ekigendererwa eri obulamu bwaffe kirungi. Era tukwebaza olw'ekirabo eky'obulokozi, tukwebaza olw'obugabirizi, tukwebaza kubanga otuleese wano leero, tukwebaza Mukama kubanga eno saaviisi etandise, tukwebaza olw'abamemba b'otugaseeko. Era tumanyi nti yonna gye naawulirwa abantu bagenda kujja bajje gy'oli Mukama, abantu badde gy'oli. Tukwebaziza mu linnya lya Yesu ettukuvu tusabye, amiina. Mutuuleeko. Mwebale nnyo okujja ab'emikwano, empewo nnyingi naye Mukama abawe ebbugumu. Musumba agambye ne jaketi. Manyi nti Omwoyo Omutukuvu asobola okubawa ebbugumu kubanga Omwoyo Omutukuvu muliro,
asobola nnyo okubawa ebbugumu ate tewali kiyinza agambye nti nze Katonda w'abalina omubiri waliwo ekiyinza okunema. Tubaaniriza nnyo abali ku mpewo virtual audience, tubaaniriza nnyo mu service y'Oluganda olwaleero nga nnya Apple 221 tutandise service y'Oluganda leero wano ku God's Fortress Ministries. Era manyine mu ggulu kiwandiikiddwa, mukikubireko engalo ab'Oluganda, kiwandiikiddwa ne mu ggulu olwaleero ti service y'Oluganda etandise. Era manyi nti bamalayika bajaganya. Ab'Oluganda tubaaniriza nnyo. Kati nina abantu ab'enjawulo benjagala okwaniriza. Bw'oba ng'osinza naffe omulundi ogusooka wano ku GFM, nkusaba oyimirireko otuwubireko. Bw'obanga gwe mulundi gw'ogusooka okusinza naffe wano ku GFM God's Fortress Ministries, kusaba muyimirireko. Banange mukube engalo mubalaga omukwano. GFM abantu baabo bazza okutukyalira, mubakubireko mu ngalo, mubakubireko. Yes, Auntie Kathy, ekyo kibadde kirungi. Mubawe elbow olukokola kubanga social distance. Tubaaniriza nnyo 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 mu linnya lya Yesu. Akaseera kano kanyaniriza abantu 2 n'obujulizi. Akaseera kano nyaniriza abantu 2 n'obujulizi. Duka abantu 2 n'obujulizi, abantu 2 n'obujulizi. Amina. Mutwale akadde katono nnyo 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 kuba obudde butuliridde empinga. Abooluganda Mukama yebazibwe. Bannange mwasize mutya? Nze ndi musanyufu nnyo for this service. My sister agambye nti ne mugulu kiwandiikibwa obukakafu yenkuba gye tufunye, kubanga enkuba kitulaga nti mikisa. So kyekyo era Omwoyo Omutukuvu tumukubire mu ngalo. Nze nfukamira olw'Omwoyo Omutukuvu nga mwebaza olwa service eno Omwoyo Omutukuvu, kubanga manyi Omwoyo Omutukuvu kikyali eri obulamu bwange naffe ffenna. Bwe obujulizi obusooka nayagalanga nnyo Luganda service, ate nga bwe ngenda wansi okugisaba mwatu sisaba, but deep mu mutima gwange nga mpulira nkiyayaanira. Naye Mukama mulungi, Mukama mulungi nti Bayibuli egamba nti bwe tusanyukira mu Mukama atuwa bye twetaaga. Mwebaza nti olwaleero service agitandise. Bane Mukama mulungi, Mukama w'amaanyi, Omwoyo Omutukuvu w'amaanyi. Obujulizi obwokubiri, nali na sister wange nga mulwadde. Babala bonna nga tebaliiwo ne bangamba kakati patience omanyi yego obuntwala mu ddwaliro Lubaga. Ne mutwala and on Monday yali alina okugenda mu omukebera bye bali balina omukebera. Nebaza Omwoyo Omutukuvu. Nze nkozesa nnyo Omwoyo Omutukuvu kubanga Omwoyo Omutukuvu Bayibuli egamba nti Yesu bwe yali agenda yagamba nti ngenze naye ngenda balekerani Omwoyo Omutukuvu. So nengamba Katonda wange nze nsaba nti results zigenda okomawo nga temuli ki, nga temuli kirimu, temwalimu kalwadde n'akamu. Mukama mwebaza. Naye Katonda teyantwala Lubaga olwa sister wange, yali alina ekintu ekirala kyantwalira. Namusabanga nnyo Mukama mpa amafuta nga nina okuyaaya n'okusabira abalwadde nti bawone. Kumbe antwala kubanga okusaba essaala n'ensigala ekisaasi mu nnyumba nga tekijja kukola. Naye kolo yantwala nti mperekera sister wange naye nga ayina kyayagala okuntuusaako. Mwana mulenzi ono bamuyita Derrick. Amasanyazi gaamukuba, gaamwokya emikono ne gaamwokya ekifuba, the whole face. Abaamulabako yalinga kisiriiza. Nze Derrick musinkana that very olunaku lwennyini lwe natwala sister wange nga batwadde admission. Omwoyo Omutukuvu ne mga Omwoyo Omutukuvu sigenda kuva Lubaga nga sibulidde enjiri. Neŋŋamba naddayo nti ekisaasi nga sibulidde enjiri. Ye nga ate sisabidde balwadde. Nabuulira enjiri, yali family emu eya Derrick basatu ne balokoka. Ekyo nkyebaliza Mukama era nasanyuka. Naye ekisinga byonna nasabira Derrick. Abantu bajjanga nga bakaaba amaziga. Olw'omwana oyo yajja nnyo amasanyazi gaamukuba nnyo aga kampani gaali mangi nnyo. Naye bwe bakabanga amaziga ne mpulira okunyolwa.
nensituka nengenda okusabira omwana oyo naye musalange gye nasaba speed nengamba Mukama waweereza bamalayika Luti ne bamwangwiriza okuva mu kibuga nsaba speed okuwonako n'omwana. Ku Friday nakubira Musumba Godson ne mugamba nzirayo Rubaga to do follow up. Nenkuba esimu ne bangamba batusiibudde. Ne ngamba Mukama wangi abantu babasiibudde nti ye nga tannaweza wiiki 2 naye nga njagala okwetuukirako kulaba Derrick. Ku Lwokutaano nagenda e Rubaga. Natuuka ku Derrick nga sirina bigambo. Derrick eyalinga ekisiriiza emikono gyonna ekirungi Mwami Senoga yanvuga nantwala. Nayita Mwami Senoga jangu weerabireko nga alina okwerabirako okulaba Mukama kyakola ki. Nasaba speed naye speed gye nasaba Mukama n'akikola. Derrick ng'emikono gyonna wonna nga bwe yali ayidde nga Derrick byonna bikaze nga weeks 2 tezinabakola ki. Nenebaza Mukama muddize ekitiibwa. Omwoyo omutukuvu w'amaanyi. Twebaza Mukama olw'obujulizi obwo. Auntie Dorothy, do you promise? Lift up one hand. Mukama yeebazibwa abooluganda. Neebaza Mukama bwe ntandika okuwa obujulizi tuyinza okusulawo ennaku nga 3 naye nkoze promise. Nsuubiza ate sisuubiza mukyalo ono naye nsuubiza Mukama ti nja kukuuma ebiseera. Mukama mwebaza nnyo. Emabegako mbadde mulwadde nga buli seera nfune okusomozebwa okwenjawulo kino kiri kino kati wakati mu ekyo ne nfuna muliraanwa wange nga akayana wano mwayitako wano mwakola mutya kati nawulidde nga bintamye nenga nti kamenye ekisenge kyange nenga mu byemmenya n'ennyumba eyange egenderamu nenga neewaddeyo nti okumalawo bamaze emyaka mingi ne bazadde baye nga bakayana nenga nti kambalekere gaapu nze nveewo kati obujulizi bwe ngenda okuwa obumpi ddala jo chairman wa LC yasanze abazimbye wange nga bazimba ekisenge twamaze okumenya wala wonna n'ebirala nkyamenya nangamba nti nze ŋŋaanyi kino tekisoboka tosobola kukola kintu kino tekisoboka era ng'akakiiko tetusobola kukkiriza mwami oyo neighbor n'akuyisa bw'atyo lwaki tetusobola kutuula ne mugamba manyi nkooye emyaka mingi omwami oyo nga bw'atyo wagamba mwayitako wano mwakola mutya ate bw'amala addaga nti ate nze nadda ewammwe nga ndaba bintamye naye ebyo byonna nga bibeerawo nga sirina ssente naye nga ate ndi mulwadde naye nga ntya n'okugamba abantu nti ndi mulwadde kuba ndi mwegayirizi kyokka nga ate nina okusabira abantu abalala naye Mukama okusoomoozebwa okwasooka kwe yampa okwansesa nti nina ennaku nga 3 nga buli kyensabira eddakiika nga 5 kiba kimaze okuba nti Mukama akizeemu mbadde nga nfuna answers buli seera ne ngamba nti Mukama kati nkirabyeko kozeemu bino ebyabalala kyekyo ntegedde kye wali ongamba kubanga mbajjukiza nti omuntu ebibyo bivaawo n'ojjukira okusabira abalala kye nakola kati Mukama mwebaza nnyo nti omwoyo omutukuvu yanzijukizanga nti weesige Mukama mu byonna ebiriwo nenzikakkana nina mukwano gwaye gwe nsaba naye Auntie Esther n'aŋŋamba nti Dorothy kola ekituufu ebyettaka kola ekituufu oli mulokole kola ekituufu buli lwe nalowoozanga nga abantu bagamba tokola boti nga nzijukira kya Auntie Esther yaŋŋamba nga kola ekituufu jo LC bwe yamaliriza okwogera nange nga munyiivu nnyo naga nti akakiiko kagenda kutuula tebanzikiriza kumenya nnyumba yange nakufulumya ssente bwe zityo n'agenda ayita mutabani wa neighbor we twogerera mutabani wa neighbor buli kimu kyonna agenda kisasula era agenda kubikola ku byonna ekitiibwa nkiddiza Mukama ekitiibwa n'ettendo bya Mukama. Haleluya. Akatalekeka Anti-Patience omubuulizi w'enjiri nze kamuwere obujulizi mu neighborhood twakola evangelism naye twebaza Mukama olw'omwami Deewo. Omwami Deewo yimuka owulire ku bantu kubanga bwe tumusaba tuwulira obwo obujulizi bukwatikako. Yabadde tasobola kufuluma mu nnyumba nga tasobola naye twebaza Mukama nti bw'omulaba nga ali awo obwo obujulizi. Haleluya. Akaseera kano nga tugenda mu kiseera ekirungi tegeka essowaani yo tegeka wuma n'ebijiiko akambe kubanga kati kaakano tugenda mu ssaawa
ennungi ey'okulya ate bw'oba tolidde bulungi okoozimba. Naye ku lw'amafuta gali ku musajja wa Katonda nga nange sigwanidde, kampite Dr. Kathy amwanirize ku kituuti. Tubaniriza leero olunaku luno olwaleero mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Mwebale kujja. Twebaza nnyo Mukama atukuumye wiiki eno. Nange nina obujulizi obwange obumpi ddala. Olunaku lw'eggulo twagenze e Kayunga okulaba ku muzeeyi waffe. Nagenze n'omwami pasita. Muzeeyi waffe yafuna ekizibu n'asanguka obwongo. Naye jjo twamusanze kale tweyagadde nnyo naye. Twasanze nga tali mu mbeera ziri enzibu ez'okuvuma abantu, okuyombayomba. Ne tutuula naye, ne tulya wamu naye, ne tumusabira, ne tumubuulira ne ku njiri. Tategeera bulungi buli kimu, naye twebaza Mukama nti atuwadde ekisa omulabirira, ogenda ne tumutwalira eddagala n'okumujjanjaba ebirala byonna, era gy'ali ne mukyala we maama waffe omuto. Naye nga Mukama yatuwa ekintu ku mutima n'atugamba mbalage okwagala. Twabaddeyo ne taata waffe omuto n'agamba baana mmwe mbeebaza. Yakigambye Godson nze saakiwulidde. Mwebale nnyo okwagala muzeeyi ne mutagamba nti lwakuba waliwo step mother oba ayagala obujjanjabi ajje ewa maama wammwe. Naye mwebale okumwagala ne mujja wano awali muzeeyi wammwe ne step mother ne mubalaga okwagala. Era nsuubira nti okwo okwagala kwe tubalaga kujja batwale wa Yesu. Amiina. Njagala kwaniriza omwami wange omulungi bwe yawulira nti tugenda mu kyalo n'agamba nze nja okuvuga. Naye twafunye kapiteni omulala. Naye mwebaza olw'otwagala n'okubaagala mwenna. Pasita abaagala. Ne bwe mukuba simu ku ssaawa 6 azikwata. Oluusi ne mugamba owaaye buno obudde bwange, agamba onoofuna obulala. Kale pasita nkwaniriza obulire ekigambo. Nja kusooka okusaba Sumba Bugembe ajje mu maaso n'omukyala we ne Elda Bagonza. Nja kusaba naawe ojje wano mabega waffe. Twagala okutwala obudde butono nnyo tuteeke saavisi eno ey'Oluganda amaaso ga Katonda. Tetuyinza kulowooza nti nebijja kwera nga bwe bityo nga Mukama tumusabye kutuwa amaanyi ge n'ekisa kye olwa saavisi eno. Nkakasa nti Mukama agenda kukola ebyamagero bigenda okwewuunyisa ennyo mu saavisi eno ey'Oluganda, kubanga abantu abatwetoolodde wano lolusinga okubangwira. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Nja kusaba omusumba Anthony ne mukyala we bateeke saavisi eno ey'Oluganda maaso ga Katonda. Si lwa leero lwokka naye paaka Yesu lwali tuyita nga saavisi eno egenda ekula, egenda egaziwa, abantu bagenda balokoka basonyiwa ebibi byabwe, era nga bagenda bateekebwa mu nteeka Mukama gye bateekamu. Mukyala Musumba Joan ne Musumba Anthony sale muteeke maaso ga Mukama tuli mabega wamu. Mukama yeebazibwe. Yakusooka nsaba omukyala saatandikisa. Mukama Katonda waffe omulungi tukwebaza olw'ekisa. Oli mulungi nnyo, tukoze obulungi obutagambika. Tujja mu maaso go n'okwebaza n'emitima gyaffe gimenyesemenyese. Kabaka w'abakabaka otuule otebenkere mu mitima gyaffe. Naye tukwebaza olw'ekyoto kino ky'osimbye wano. Tukwebaza n'olwa saavisi eno gy'otuwadde Katonda waffe. Tukusaba abantu b'obaleete, oleete mu binywa, tubeere nga tetulina space wakubassa tujjulwe essanyu, naye Katonda waffe oteme empenda. Tukwebaza olw'obulungi bw'otukoze. Tukwebaza nga tuyita mu linnya ly'omwana we Yesu Kristo. Amiina. Kigambo kya Mukama olubereberye ssuula 28 aliwo ekyatuuka ku omwana omuzzukulu Yakobo yali atambula n'ajjukira nti yali alina gy'ava. Mukama n'amutambuza n'amutuusa taata we yakolera ekyoto.
neyeebaka n'afuna ekirooto. Kansome nga bwegamba 16. Yakobo n'azuukuka mu tulo n'ayogera nti mazima Mukama ali mu kifo kino, nange mbadde simanyi. N'atya n'ayogera nti ekifo kino nga kyantiisa. Eno ye nnyumba ya Katonda ddala mazima, era gwe mulyango gw'eggulu. Yakobo n'agolokoka enkya ku makya, n'addira ejjinja lyeyeezizise wansi w'omutwe gwe, n'alisimba okuba empagi, n'alifukako amafuta ku ntikko yaalyo, n'atuuma ekifo ekyo erinnya lyakyo Beseri. Naye erinnya ly'ekibuga olubereberye lyali Luzi. Yakobo ne yeeyama obweyamo, n'ayogera nti Katonda bw'anaabanga wamu nange, era bw'anankumiranga mu kkubo lye ye ŋŋendamu, era bw'anampanga emmere ey'okulya n'engoye ez'okwambala, n'okudda n'enzira mu nnyumba ya kitange n'emirembe, Mukama n'alyoka abeera Katonda wange, n'ejjinja lino lyensimbye okuba empagi liriba ennyumba ya Katonda, era ku byonna by'onompanga siiremenga kukuwa gwe ekitundu eky'ekkumi. Twebaza Mukama olw'ekyamagero kyakoze, era nga Yakobo bw'agamba nti lyali ggulu. Bw'oba osoma Katonda akasooka kagamba nti bamalayika baayambukanga ne bakkirira. Kyalinga kirooto, naye Mukama yali amulaga nti waaliwo ekkubo ekyoto. Era ne Mukama kyatukoze nti bannaffe abagenda okujjanga okusinza awamu naffe mu lulimi luno, nti Mukama agenda kuggulawo ekyoto. Ajja kubawo emirembe, ajja kubawo ebyokwambala, ajja kubawo emmere, ajja kutuwonya. Amiina. Mukama omulungi ow'ekisa, tukwebaza olw'ekigambo kyo eky'olubeerera, ekigambo ekitukakasa ne kituwa essuubi nti by'osuubiza obituukiriza. Tukwebaza ekyoto kino, kitujjukiza ekyoto ky'e Beseri. Yakobo kye yalaba nga eggulu ligguddewo, nga bamalayika bambuka nga bakkirira, era n'akola ekiramu n'agamba nsimbye wano ekyoto nti bwe najjanga wano ne tusinza kijjukizo nti Mukama agenda kundabirira, agenda kunkuuma, agenda kumponya, agenda kumpa emmere, agenda kumpa ebyokwambala, agenda kunsobozesa okubuulira enjiri wabweru. Era Mukama tumanyi nti kino ekyoto kye kigenda okukola. Ti abantu bonna b'ogenda okuleetana babeeranga n'obujulizi nti wabaagala, nti era ensonga lwaki kino kizze, nti oyagala nabo balaga okwagala kuno eri gy'ogenda okubasindika. Twebaza amafuta g'otadde ku kyoto kino, era tumanyi kino ekyoto kikyo kya kusinza, kutendereza obulamu bwaffe bwonna. Mu linnya erya Yesu tusabye, amiina. Bakwereko mu ngalo. Nate nyongera okubaaniriza mu kusaba kwaffe okumakya okw'olwaleero nga tutandika saavisi eno y'ekyamagero y'olulimi Oluganda. Manyi nti Mukama ajja tuyamba tutaase tubeere nti nno tuweereza abantu babeere nga bawulira enjiri mu lulimi lwasobola okutegeera. Tulina okwebaza Katonda nti yatuyongedde otuyamba netugaziyana mu mwaka fo kaffe. Bannange si kalungi? Tukwereko Mukama mu ngalo. Kale kitegeeza tuli beeteefuteefu okwaniriza buli ajja ng'ayagala kusinza Yesu. Mukama ffe yeebazibwe. Kale Mukama yeebazibwe. Kakati gyeyo Bayibuli yo nga Anti Dorcas yatugambye, Bayibuli eri luddawa? Neighbor mubuuze Bayibuli eri luddawa, njala kugirabako. Aha. Kale tukoze bulungi. Mpozi nasinaba kubuulira buli mwannyinaffe yazze otukyalirako leero naye twategedde mannya go. Oyinza otubuuzaako dakiika emu yokka jangu otubuuzeeko. Twagala nnyo wano abagenyi nnyo nga bw'okiwulira. Jangu atubuubiireko? Jangu otubuuzeeko. Olinamu ensonyi? Kale tubulire ku mannya go. Tulye ku mannya go nnyabo. Ne gy'ovudde twala kwaniriza ye nnyabo. Amiina. Amiina. Wategedde otya eno?
ani omukyalo ono muvubi amanyi okuvuba abantu. Mukama waffe yeebazibwe. Kale tujje bayibuli n'ebiwandiika batugambye wuuma n'ebijiiko tutandike okulya ku mmere ya Katonda. Kananikewe nti olunaku olwaleero nti nno mu wiikendi eno abantu bangi bali mu kujaganya nga bali mu mmere n'amasala mu supu bavulubana bali mu mmere. Mukama waffe yeebazibwe. Lwaki? Olw'okubanga Pasika siwe kiri abaluganda. Era nza nawamu kumumungamba musumba wandibadde omaliriza mangu ne tugende eka tulya emmere yaffe. Kale sijja kulwawo bbanga ddene, nja kwongera okutematema mu byangu osobola okuddayo emmere ogisange. Naye nga ekisinga obukulu mu bino byonna kwe kumanya amazima nti no Yesu Kristo yakubibwa ku musaalaba e Gologosa, n'ayiwa omusaayi gwe, n'akomerwa ku musaalaba. Era Yesu bwe yamala okukomera ku musaalaba n'afa era n'aziikibwa. Bayibuli etugamba mu nnaku 3 Yesu yava mu ntaana mwe yabaali bamuziise n'azuukira mu maanyi amangi mu kikubereko mu ngalo ekyo, n'adda mu bulamu obutaggwaawo. Mukama waffe yeebazibwe. Tulina okwebaza Mukama Katonda nti olw'omusaalaba ogwo Yesu kwe yafiira era n'awangula amaanyi ag'okufa, naffe tulina essuubi mu bbanga erijja ti bw'oliba ofudde oba we ndiba nfudde tetulibeera mu ntaana eyo etawedde, naye tugenda kuzuukira. Mukama waffe yeebazibwe. Tugenda kukola ki? Kuzuukira. Era nze nkakasalaga muli gassanyu nnyo nnyo eri buli w'oluganda yenna tinno bwe tufa tufiira mu Yesu era tuzuukizibwa mwani? Mu Yesu. Amaanyi agagolokosa Yesu mu kufa gakyali mu ffe olunaku olwaleero. Yesu lwaki olaba oluganda waffe muganda waffe Deo Mwesigye kaakano asobola okuyimira ku magulu ge n'asinza. Lwaki? Kubanga amaanyi agawonya gali mu ye. Mukama waffe yeebazibwe. Era Bayibuli egamba nti nno Mukama ali mu ffe asinga oyo ali mu ki? Mu nsi eyo. Kakati gwe nange tuli bawanguzi n'okukirawo. Yesu yagamba mu Yokaana 1:25 ti nze kuzuukira n'obulamu, tebakkiriza nze aliba mulamu era talifa. Mukama waffe yeebazibwe. Bameka bakkiriza wano wakkiriza Yesu ng'omulokozi wo? Togenda kulemera mu geyeena brother mu ntaana, naye tuli bawanguzi n'okukola ki? N'okukirawo. Mukama waffe yeebazibwe. Kakati nyala okugamba nti n'olunaku olwaleero twogera ku mutwe okugamba nti okuzuukira kwa Yesu n'omusaayi gwe yayiwa, okuyiwa omusaayi n'amazuukira. Mukama waffe yeebazibwe. Twebaze musumba Anthony yatusobodde tukolya slides mu Luganda obulungi. Tuyinza oziraba, muziraba slides zaffe z'amaanyi ziterebeka bulungi nnyo. Okuyiwa omusaayi n'amaki n'amazuukira aga Kristo Yesu. Njagala okwera ku nsonga eziwerako kiki kye tufuna mu kuzuukirwa kwa Yesu. Bitufunamu bingi nnyo temiza na kuggwaayo, kubanga mu kuzuukira okwo nga mugenda okulaba mulimu amasomo mangi gwe nange g'osobola okuba ng'oyiga n'ogeetwalira ate ne gakuyamba mu bulamu buno n'obulamu bugenda okujja mu maaso. Ekisookera ddala okufa kwa Yesu n'okuzuukira kwe kukakasa nti nno Yesu yali mwana wa Katonda ng'ate mwana wa muntu. Jjukira nti nno Yesu yazaalibwa, maama we yali ani? Taata we yali ani? Yozefu. Naye ng'ate Yesu yali kimwana wani? Wa Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Kakati okufa kwe n'okuzuukira mu bafu kukakasa nti nno Yesu yali byombi. Tiyali mwana wa muntu ate yali mwana waki? Wa Katonda. Era abooluganda njala tubeere nti no tulina essanyu mu mutima gwaffe kubanga Yesu byayogera byonna bibeera bituufu. Yagamba ni mwana wa muntu kati bamukkiriza, n'abagamba ni mwana wa Katonda nga era bawakana, naye n'abagamba kati kambalageko sampo bwe naafa nja kuzuukira. Era kinyini kiyakola. Mukama waffe yeebazibwe. Era Matayo 28 essula ey'okubiri paka ey'okuna
eyongera nekyogerako nti no Yesu yamala okubanga akomerwa ku musalaba eggulu n'ensi lyakankana. Kumwana omuntu yali ku musalaba eGologoosa naye eggulu n'ensi byakankana. Lwaki? Kubanga Yesu yali mwana wa Katonda ng'ate mwana ki wa muntu. Ekyokubiri kye tulaba mu kuzukira kwa Yesu nti nno newankubadde nga Yesu yafa ku musalaba naye ffe tufuna okusonyiyibwa ebibi. Abooluganda, teriyo sabbuuni wadde mazzi gatujjako bibi okujjako omusaayi gwa Yesu ogwayiika ku musalaba eGologoosa. Ne bw'oba oli mugagga wenkanawa olinga Bill Gates olinga ngani naye nga teweenenya bibi ebyo bikubeerako paka. Nobeera ne sabbuuni nga mulungi atya tebikujjako bibi naye omusaayi gwa Yesu gutujjako ki? Ekibi. Naye ate okuzuukira kwe kwatutaasa kingi nnyo kubanga mu kufa okwo yayiwa omusaayi gwe. Mukama ffe yeebazibwe. Kati omusaayi ogwo gwe gutujjako ki? Ebibi. Yesu yafa ku musalaba ne yeewaayo nga kyeyagalire teyakakibwa naye olw'okwagala gwe ng'omuntu n'asalawo afe ku lulwo mu kifo kyo gwe obe n'obulamu obutaggwaawo. Mukama ffe yeebazibwe. Era gwe nange twanaazibwa olw'omusaayi gwa Yesu. Tuli baana ba Katonda, tuli bambejja abawedde emirimu, tuli balangira maaso ga Mukama, tuli baana ba njawulo kubanga Yesu yatuzanaazako n'omusaayi gwe. Mukama ffe yeebazibwe. Era bw'obanga otambula w'oluganda tambula ng'oli w'amaanyi. Lwaki? Yesu yakusaasira, oli mwana wa Katonda era amannya go gaava mu kitabo eky'okufa n'akuteeka mu kitabo eky'obulamu. Era eyo gye tuli paka Yesu lwalidda. Wadde ng'ensi eguddemu obutabanguko, ng'ensi egenda ekyuka buli olukya, ffe tuyina essuubi. Mukama yeebazibwe. Tuyina essuubi. Era essuubi eryo lirituwa amaanyi okgenda mu maaso. Wandiika olunyiri luno Abeefeso 1:7 ku nsonga eyo. Abeefeso essula 1 olunyiri lw'omusanvu. Yesu ensonga eyokusatu bwe yafa n'azuukira yatuwa obuwanguzi eri ekibi. Ekibi kye ki? Ekibi kwe kujeemera Katonda. Ekibi kijja mu bigambo bye twogera. Ekibi kiri mu ndowooza zaffe ez'emitima gyaffe. Ekibi kiri mu bikolwa byaffe bye tukola ebitasaanidde maaso ga Katonda. Okulimba kiba kibi, obubbi kibi, okwenda kibi, obukuusa kibi, n'ebiringa ebyo tebiggwa nayo bingi. Naye olw'okubanga Yesu yatulokola tufuna amaanyi ne tuwangula ekibi. Mukama yeebazibwe. Wiiki zino zonna ez'enjiri zetubaddemu ennaku zino zonna tulabye abooluganda ababadde wano era abagenda kujja mu saavisi ezisinga eddako ndowooza nga omwenge gwali gwabasengaga ne gwazimako n'akayumba. Naye kati abooluganda abo baalokoka. Bamala okulokoka Mukama n'abawa amaanyi okuwangula omwenge. Waliwo oluganda bamuyita Jennifer. Dorcas bamuyita Jennifer? Gladys omwenge gwamutawaanya era ye gwali gumufudde omuddu waagwo. Gladys bw'amala okulokoka n'atandika okufuna akangubanguba okulwanyisa omwenge. Era bwe twogerera kaakati nga Gladys waffe atandise okuwangula newankubadde nga tanaba kuwangulira paka 10 ku 10 naye nga kati wetwogerera ye muwanguzi. Mukama yeebazibwe. Era nsaba Mukama atuyambe tugwe nange olunaku olwaleero tuwangule ekibi. Lwaki? Yesu yazuukira mu bafu. Yazuukira mu bafu, tuwangule ekibi. Oli mulimba, oluganda obukuusa bukutawaanya, oli mubbi toyogera mazima, oli mwenzi kye kikutawaanya ogenda mu balogo. Yesu ajja kuwa obuwanguzi. Mukama ffe yeebazibwe. Abamu ku ffe lulembe tuli bagayaavu, tetumanyi kukola, tumanyi na kuyiiya, tutulaawo nga nsuwa. Tulina okubeera nga tuli bawanguzi n'okukirawo. Mukama ffe yeebazibwe. Tuwangule ekibi.
bayibuli egamba mu Baluumi essula 6 n'olunyiriri lw'omukaaga paka olw'omusanvu nti Yesu bwe yafa n'awangula ekibi era kakati ye ali mu kitiibwa kya Katonda era naffe tulina okwetwala nga abaafiira mu kibi era n'olwekyo ne tubeera abalamu mu maaso ga Katonda mu Yesu Kristo. Mukama waffe yeebazibwe. Abaluumi 6 essula 6 paka olunyiriri lw'omusanvu. Ki ekirala kitulaba mu kuzuukira kwa Yesu? Nti nno ffe abakkiriza yatuwa obukakafu nti nno mu kuzuukira kw'abafu enjiri yaffe si ya bwereere, enjiri yaffe erimu ensa, enjiri yaffe erimu eggumba, enjiri yaffe nkakanyavu yeyo yennyini weetuuse weerina okubeera. Yesu yazuukira mu bafu era ye Yesu bwe yazuukira mu bafu n'atuwa obuwanguzi nga abooluganda mu Kristo Yesu, naffe okubeera n'obukakafu obwo mitima gyaffe. Njagala okubazzaamu amaanyi abooluganda nti newankubadde ng'oluusi tufa ne tuva mu mibiri egy'ensi eno n'okubadde nga tuvudde mu nsi tubeera abawanguzi n'okukirawo. Ebiseera bisinga obungi tugezaako nnyo ne tulemera kuno, njala kubeera kuno, njala kubeera kuno, njala kubeera kuno, tetuganye naye eggulu lisingako. Kuba mu ggulu tebeerayo nnaku, tebeerayo sirimu wadde obulwadde, teriyo musujja, naye eggulu eriyo essanyu eringi. Kakati bw'obanga obudde bubutuuse weewaawo Mukama waffe yeebazibwe, wajja kubeerawo ennaku, wajja kubeerawo ebiwoobe, naye nga tukakasa tutugenze mu ggulu mu maaso ga Katonda. Kati n'olwekyo tetutya kufa. Si kyangu, si kyangu, naye tulina essuubi nti mu kufa tulina obuwanguzi. Abakolinso essula 15 ekisooka olugero 13, Pawulo yali abakiina n'abagamba nti nno bwe mugamba teriyo kuzuukira mu bafu, ekitegeeza ne Yesu teyazuukira mu bafu. N'abagamba bwe mugamba nti nno Yesu teyazuukira, ekitegeeza ne Yesu nekyakola ki? Teyazuukira. Nejjukira nti abasajja bano Abafalisaayo baali bawakanya nnyo okuzuukira mu bafu nga bagamba tebiriiyo, abo bafere bayaaye wa. Pawulo n'abagamba bwe mugamba teriyo kuzuukira, ne Yesu ekitegeeza nti yakola ki? Teyazuukira. Naye Nadamu n'agamba mu Nnyolo lwa 32 essula ye 15 n'agamba nti nno naye bw'obanga kyekikyo kale mugende munywe omwenge gwammwe mubeere eyo paka Yesu lw'alidda. Yali abakiina bukiinyi. Mukama waffe yeebazibwe. Naye ng'amazima gali nti Yesu yafa n'azuukira. Yesu yeebazibwe nnyo. Ensonga ey'okutaano, Yesu okufa kwe kwakakasa nti nno ffe abafiira mu Yesu tulina obulamu obutaggwaawo. Ekyo kikulu nnyo kubanga abantu abasinga obungi tebamanyi kino ababeerako nga bamaze okufa. Tebakakasa. Gwe buuza omusiraamu akubuulira olabe, oba omukatuliki oba yenna atalina kukkiriza kwe mu Yesu, tebakakasa kyekye ne babeerako nga bavudde mu bulamu obw'ensi eno. Naye gwe nange tukakasa bulungi nnyo nti bwe nfa olwaleero ndi mu ggulu. Bameka abakkiriza mu ekyo? Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Tukakasa nti Yesu ali mu ffe era ajja tuwanguza okuwangula amaanyi ag'okufa. Era mu Luganda tugamba amaanyi ag'amagombe, emagombe, tuyitana n'amagombe. Eky'omwenda ku nsonga eno kye kino nti nno mu kuzuukira kwa Yesu twafuna okuwonyezebwa, okuwonyezebwa mu mubiri, okuwonyezebwa mu mwoyo. Kati n'olwekyo okuwonyezebwa okwo tukuyina mu bukakafu bwakwo. Era gwe nange bw'oba olwadde koowola erinnya lya Yesu. Oyina pressure, oyina siriimu, oyina covid, kikyoyina Yesu akyawonya. Mukama waffe yeebazibwe. Era amaanyi agakyawonya ago gabeera naffe, gabeera mu ggwe, gabeera nange kubanga twakkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi waffe. Omubulizi w'enjiri Peetero ng'awandika ebbaluwa esooka essula ey'okubiri onyiri wa 24 yagamba bw'ati nti nno Yesu ye mwennyini yatwala ebibi byaffe mu mubiri gwe ku musaalaba
era n'olwekyo twafa mu kibi, era n'olwekyo twawonyezebwa ebiwundu byaffe. Mukama ffe yeebazibwe. Naye jjukira tuno owooluganda Peter yali ajjayo nabbi Isaaya kye yawandiika emyaka n'emyaka mu ssula 5:3 egamba nti nno olw'ebiwundu bye bye baamukuba n'okubonyabonyezebwa twakola ki? Twawonyezebwa. Mukama ffe yeebazibwe. Gamba oluganda ze nawonyezebwa. Yesu lwaki otunula nga bw'oli wenna omyansamyansa? Lwaki? Wawonyezebwa. Mukama yakukolako sajjere munda omwo n'akutawa buli kamu n'akatereza bulungi. Buli akulaba agamba ye omusajja ono ng'alabika bulungi, omukazi ono nga yeyitirira. Of course yasinga mukyala wange bulungi, nammwe mukimanyi ekyo. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Kale ensonga ey'okubiri nga natera okuwunzika olubudde butuddusemu sipiidi y'amaanyi nnyo nti nno mu kufa kwa Yesu yayiwa n'omusaayi gwe. Omusaayi Yesu yaguyiwa. Era mu kitabo ekyokuva essuula ey'12 olunyiriri olusooka paka ku lw'omunaana tulaba nti nno mu ndagaano enkadde Yesu yalinga alowoolezebwako nga ekiseera ekyo baali bakozesa embuzi wamu n'endiga. Ng'endiga yesalibwa oba embuzi yesalibwa, omusaayi ogwo gwe gwaggyibwangako ne guteekebwa ku nzigi mwe tujja ensonga ey'okuyitako oba Passover mu Luzungu. Era Bayibuli tugamba bulungi mu ssuula zenjogedde ey'okuva essula 12 olunyiriri 1 olusooka paka olw'omunaana ne 11 ne 12 lugamba nti nno buli ataayina musaayi gwa ndiga ku luggi lwe yera agenda kufuna obuzibu bungi nnyo. Era Bayibuli tugamba nti nno abo bonna Abamisiri abataalina musaayi guno ku nzigi zaabwe baakubibwa, Mukama yakuba baali naddala mu kati. Naye Abayisirayiri abaali balina omusaayi mu nsi eya Misiri bo bonna baawonyezebwa. Mukama ffe yeebazibwe. Era ensonga ey'okuva gye tulimu mu wiikendi eno yonna awo weeviira we wali ensiitaana awo. Era Mukama yeebazibwe nti nno omusaayi ogwo gwali gutulengeza ki Yesu kyaliba mu myaka egigenda okujja mu maaso. Mukama yeebazibwe. Tujja kukiraba nti nno mu ndagaano enkadde zaalinga ndiga, zaalinga mbuzi. Naye ate mu ndagaano empya ye mwennyini kabwejengera Yesu yateekayo obulamu bwe n'ayiwa omusaayi gwe era n'atufiira ku musaalaba n'afuuka omuntu eyawangula okufa era n'atuwa obuwanguzi mu bulokozi bwaffe. Mukama ffe yeebazibwe. Kakati mu ndagaano empya Yesu kwe kuyitako kwaffe. Bayibuli egamba bulungi mu Yokaana 1:29 nti Yesu Kristo ke kaliga ka Katonda akajjawo ebibi byaffe eby'omu nsi. Yesu yali ekyokulabirako oba ekigendererwa mu ndagaano enkadde nga ente n'embuzi zisalibwa. Naye kaakano Yesu ye mwennyini asalawo okujja, kati bwe yajja omusaayi gwe gwakola buli kimu ne gujjawo enkola enkadde ne gutuwa enkola empya. Era mu Yesu Kristo teweetaaga kufuna kaliga wadde akabuzi. Mu biseera ebiwedde byonna buli muntu alina okufuna akaliga ke n'akabuzi, buli nnyumba erina okufuna akaliga n'akabuzi okugjawo ekibi kyabwe buli mwaka. Ne kati gwe weewuunye embuzi mmeka ezaali zeetaagibwa okusalibwa buli muntu awonyezebwa ebibi bye? Zaalinga nnyingi. Naye kaakati mu ndagaano empya Yesu byonna yabimaliriza ku musaalaba omulundi gumu gwokka. Mukama ffe yeebazibwe. Kati gwe nange tuli bawanguzi n'ebibi byaffe byasonyiyibwa ne tufuulwa ekintu ekijja. Kakati omusaayi gwa Yesu tujjamu ensonga nga nnyingi bwe ziti. Ensonga esooka oba kyetufunamu ekirimu ku musaayi gwa Yesu nti nno omusaayi gwa Yesu gwasasula ebibi byaffe byonna. Era ffe ne tudda eri Katonda nga tuyita musaayi gwa Yesu. Matayo 26 essula 28. Ekyokubiri, omusaayi gwa Yesu gwatununula,
gwatugula twafuka ebintu ebijja maaso ga Katonda. Gwe nange olunaku olwaleero wanunulibwa, wagulibwa, era gwe si gwe nannyini we, Mukama ye nannyini yakuyinako obuyinza, era omubiri gwo gw'oli mupangisa, naye Katonda wa Isirayiri ye landlord. Mukama yebazibwe. Ekyokusatu, omusaayi gwa Yesu gwatutabaganya ne Katonda omutukuvu. Gwe nange oli mwana wa Katonda. Ekyokuna, omusaayi gwa Yesu gututukuza. Mukama nakyabuuza oba okyali mutukuvu, oli mutukuvu oba oli mwonoonyi. Kasa kulabako n'omusaayi nga kiwedde nga bwe gwali luli. Mukama waffe yeebazibwe. Ekyokutaano, omusaayi gwa Yesu wadde nga ffe tetuli Bayudaaya, twafuka baana ba Katonda. Olwasooka bali Bayudaaya bokka, naye n'omusaayi gwa Yesu gwe nange olwaleero, oba oli Mukalamojja, oba oli Mukiga, oba oli Muganda, oba oli Muteeso, oli mwana wa Katonda. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Kale kati nga mmaliriza, mbadde nsaba tugende ku mmeeza entukuvu. Lwaki tukikola? Olw'okuba nga olunaku olwali olunaku lukulu nnyo, tujjukira nti Yesu yafa ku musaalaba n'aziikibwa. Bwe yamala okuziikibwa n'azuukira mu bafu. Mukama waffe yeebazibwe. Kamanyiwo ne bassebo, njagala okubaaniriza ku mmeeza entukuvu nga tujjukira omusaayi gwa Yesu ogwayika ku musaalaba e Gologoosa. Mu ngalo zange mulimu envinnyo. Guno si musaayi gwa Yesu guli ogwasookera ddala, naye kabonero ak'omusaayi ogwa Yesu. Nja kubasaba mutwegadde ku mmeeza entukuvu nga tujaguza olw'okufa n'okuzuukira kwa Yesu Kristo. Era nnyimusizza omugaati guno. Omugaati guno ke kabonero akalaga omusaayi gwa Yesu ogwakubibwa, omusaayi gwa Yesu ogwayiika, naye n'omubiri gwe ne gukubibwa nnyo ne gumenyekamenyeka mu butunutono bwe tugenda okulya, naye nga tebiri ntino bye biri ebyasooka, naye nga kabonero akalaga. Bannyabo ne bassebo, mbaaniriza ku mmeeza ya Mukama waffe Yesu Kristo. Ojja kakwata otulindeko ffena tuwulire wamu, tubeere nti nno tutambulira wamu. Omusaayi gwa Yesu gw'amaanyi bwe guli ogwayiika. Omusaayi gwa Yesu gw'amaanyi gwa muwendo mungi nnyo. Omusaayi gwa Yesu gw'amaanyi bwe guli ogwayiika. Omusaayi gwa
power, power, wonder working power in the blood, Precious blood of the Lamb. Hallelujah. There is power, power, wonder working power in the precious blood. Oh, mulimu amaanyi, Mumusai, mumusai wa Yesu. mulimu amaanyi, Mumusai, mumusai wa Yesu. oh, mulimu okuwona, Mumusai, mumusai wa Yesu. mulimu n'essuuli, Mumusai, mumusai wa Yesu. twanasibwa, Mumusai, mumusai wa Yesu. changu onasibweho, Mumusai, mumusai wa Yesu. kubanga mulimu amaanyi, Mumusai, mumusai wa Yesu. mulimu n'okuwona, Mumusai, mumusai wa Yesu. mulimu essuubi, Mumusai, mumusai wa Yesu. ffe twanasibwa, Mumusai, mumusai wa Yesu. changu onasibwe, Mumusai, mumusai wa Yesu. haleluya. Mumusai, mumusai wa Yesu. Abakolinso 11 essula 24 neyeebaza ng'agumenyamu n'ayogera nti guno gwe mubiri gwange oguli ku lwammwe mukolenga bwe mutyo olw'okujjukiranga nze. Era tukwate omugaati gwaffe n'agumenyamu tulye wamu. Era n'ekikompe bw'atyo bwe yamala okulya n'ayogera nti ekikompe kino y'endagaano empya mu musaayi gwange. Mukolenga bwe mutyo buli lwe munaakuŋŋaananga. Mukama twongera okwebaza olunaku olwaleero tukuŋŋaanye wano ku saavisi sookera ddala ey'Oluganda mu buweereza buno bwa GFM, ate nga Mukama nga businkaniddwa n'ekiseera kino okujjukira okufaako n'okuzuukira mu bafu. Mukama tukakasa nti mazima ddala gwe otadde envumbo ku saavisi naye Yesu. Era Mukama nga tusembedde wamu ng'abooluganda Yesu tugattiddwa wamu newankubadde nga tuli b'amawanga ag'enjawulo, tulina ebisomo bya njawulo, naye mu ggwe tuli muntu omu. Mukama tusaba tunyongere tukuma Yesu, tubeere abakristaayo abagumu abanaazira omusaayi gwa Yesu. Era Mukama nsaba nti niwabeerawo omu ku ffe nga teewulira bulungi mubiri gwe, Mukama naye omwonya mu linnya lya Yesu. Abalina okweraliikirira, abalina okutya, abalina okubuusabuusa, abakyatawana endowooza eno n'eri, Mukama abantu bonna bawonya olunaku olwaleero. Mukama tukwebaza mu linnya lya Kitaffe wamu n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Amiina. ez'engalo tezimala. Kubira omuweereza wa Mukama engalo ez'amaanyi, ati engalo ziyimuse waggulu w'omutwe gwe okubire Katonda. Tumwebaziza nnyo olw'omusaayi. Beebale Yesu. Kaakano abakebezi muleete obusawo mubeere nga mutwala akaseera ke tugendamu kakuwaayo ebiweebwayo n'ebimu eby'ekkumi. Waliwo ebbaasa ez'okuteekamu ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo. Kaseera kano abakebezi nga sibalaba. Abakebezi obusawo mu busanitizinge okusobola okutuukiriza amateeka g'ebyobulamu.
abali kuva kyo noza musumba n'abateerayo abali ku mukutu ku mutimbagano ebigambo byonna biibyo bijja musumba abateereyo engeri ey'okuwaayo namwe musobole okuwaayo mu nnyumba ya Mukama. Kya mukisa okuwaayo mu nnyumba ya Mukama kubanga buli bwe tuwaayo Mukama atuwa omukisa. Omukisa gwa Katonda, waliwo omukisa ogujja ng'owaddeyo nga tegujja lwa kusaba busabi. Obudde bwaffe buweddeyo nga bwe muwaayo. Twebaziza nnyo Mukama olwa saaviisi yaffe eno ey'Oluganda era tumusaba nti eyongere okukula ng'eva mu kitiibwa ng'edda mu kitiibwa. Era tusaba abooluganda abanywedde mu Kristo musobole okunyweza bannammwe. Mwewandiise, twalayo abantu 2 3 olupapula weuli emabegaawo musobole okutambula nabo, musobole okutambula buno obulamu bwe bayingidde busobole okubanyumirwa. Era eri abakkiriza abapya bonna mu Kristo tubazzaamu amaanyi nti waliwo service, waliwo okuyiga master seed class olwokuna abooluganda saawa 9:30, ate abooluzungu ku Sande saawa 6:40. Mujje muyige musobole okukula mu kintu kye muyingiddemu kubanga tetwagala abaana bakonye, tetubaagala. GFM omusomo ogw'okusaba School of Prayer utandika nga 17 April era mwenna abaagala okugwegattako okugweyungako mubeere nga mwewandiise mabegaawo musobole okubeerawo. Mu kino ekiseera ky'okuyitako twekuumire mu kusaba, leka twekuumire mu kusaba. Akaseera kano kampite omukadde w'ekkanisa Samwiri ajja abawo omukisa. Katuyimirire. Taata Katonda tukwebaza esaaviisi nga bw'okituusiza, ekigambo kyo tukifunye kituwa amaanyi tutambule mu maanyi. Ne wiiki eri mu maaso Taata Katonda twagala tukulabe tukuwulire oyogere naffe bwetusaba ensaba zaffe Katonda waffe oziwulire bulungi. Tweyanziza nnyo Katonda abeere nammwe wiiki gyonna mu linnya lya Yesu Katonda tusabye. Twebaza Mukama olw'ekiseera kyatuwadde ekirungi mu saaviisi eno ey'Oluganda. Mwebale kujja, Mukama atuwe omukisa. Ne Sande ejja bwe tutyo ekitiibwa n'ettendo tubimuddiza. Katubagalize olunaku olulungi. Mukama abeere nammwe. Yebazibwe Mukama, yebazibwe ennaku zonna. Yebazibwe Mukama, yebazibwe ennaku zonna. Yebazibwe Kabaka.